a group of Muslims that they want to run Uganda. Waliwo ekigambo ekikozesebwa nti entebe ewooma. Entebe ewooma kikozesebwa abafuzi naye si mukulembeze. Omukulembeze tasobola kwogera ntebe ewooma kubanga abakimanyi nti awo waali ali mu kulembera abantu era agenda kumala aveewo omulala gyatuulewo. Naye entebe ewooma babeera bafuzi. Ebiseera ebisinga abantu abali bwe bati batuuka n'ekiseera nga bawulira amaanyi nga balaba n'ensi basobola ogisitula. Batuuka ekiseera n'obubonero bwa Mukama Katonda nabo bwennyini ne babukubamu ebituli nga balabira ddala talina kyabagamba. Amaanyi g'ensi gabafunza ne gabayitirirako ne beerabira nti oba oliawo nabo bagenda kuvaawo. Batuuka ne beeraba nga bayimoto abatafa. Yensonga lwaki basanjagga abantu b'amawanga we babeera nga balinga abasala embuzi kubanga bo baba n'obuyinza bwe batamanyi bwe batalowoozaako nti bagenda kubuvaamu. Naye ekitugatta era kye beerabira nti omuntu oba oyagala oba toyagala kasita obeera mu mubiri ng'ogwange ogenda kufa era ojja kuvaawo. Kakati njagala wano owulirewo Abasiraamu mwenyweze. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti kino buli omu ajja kukiwulira. Nkiddamu nange kansinzire wano mbagambe buli omu ajja kiwulira. Nina akatambi kenkuleetedde ka Gen. Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera ku Basiraamu. Abasiraamu mwenyweze. Bino bye mugenda okuwulira bigambo bya generaali. Wabula nga tetunnaba kubanga tugenda mu bigambo bino njagala onzikirize. Nina akatambi kembadde nkoze ku gravity omutujju. Akatambi kano wabula simanyi mashini eganye okuteddoboozi era muwulidde story gyensembi y'okuteekayo. Eddoboozi eryo waliwo eribadde nga teririiko. So nkikoze nga siina ngeri ndala ya kujjayo story eyo nenjibalekera. Wabula munzikirize tusooke mu bigambo bino kubanga bibadde bikulu nga bigenda eri gravity omutujju. Katusooke mu bigambo bya gravity omutujju. Bwe tubivaamu butereevu tugenda kubeera nga twegatta ku katambi ka Gen.M7. Bino Abasiraamu mu biwaamatu. Nawe atali musiraamu omanyi Abaganda bagamba baba babuulirira owaabwe nga gwe w'omunaku okutu okunkumula. Gw'ojja kulowooza nti bino abigamba Abasiraamu ne mumanye nti omukulu ali mu kumenyaamenya buli muntu awulira nga tamukkiririzaamu. Katugende mu bigambo bya gravity. Bwe tubivaamu straight tugenderawo mu mboozi ya Gen.M7. Ntandise ne ka video ka gravity omutujju. Mbadde n'ensonga lwaki ntandise nako. Nyenda kusaba mpa ku matu. Ensi eno etuwa kyenkanyi naye omululu omungi obutategeera n'obubuyabuya butusussa okutegeera kwaffe ne tulowooza nti tusukkulumye mu bantu ab'ekitalo mu nsi. Mpuliriza bulungi. Ngenda kutandika ne bino ebigambo. Ebiseera ebimu embeera zituleetera okufuuka abantu ababi newankubadde nga tetuli babi. Mbonyebonye ekimala. Buli kimu kinvuddeko. I lost almost everything. Buli kyembadde nnina nkifiiriddwa. Naye nga nsobi yange nenenya ensobi gye nakola eyo gye sisobola kuzza mabega. Ntandise n'ebigambo ebyo. Ampuliriza muganda wange. Leero siri bulungi nnyo naye njagadde nzije nkole story eno. Mpuliriza. Njagala kutandika bwe nti gravity omutujju yagguddewo olutalo ne His Excellency oba ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olutalo luyagguddewo. Ensi esobola omuwaana. Abalala basobola omugamba nti gwosinga era oli wa kitalo. Teri akusinga olaba osonze engalo mu Bobi Wine. Naye ebigambo byensoosezza biri bikulu nnyo nga tugenda mu story eno. Olunaku lwabadde lwaggulo gravity omutujju yatandise story eno era yagambye ebigambo bino. Post eyasoose yagambye tuwe Busaabala beach mu kifo ky'okuliirayo amayirungi n'okuliirayo ebyennyanja. Tuseewo eddwaliro nze nja kusonda.
There are so many private hospitals. Naye nawe zimbayo limu egomba oba ekyaddondo. Byabadde bigambo bya Gravity era yasembezayo ng'agamba sente ozirina ate ng'ozijje mu bannayuganda okuddiza guba mwoyo. Ebigambo bino yabadde abyolekeza President. Olunaku olwaleero akomyewo n'akola post endala. Post gy'akoze agambye twagala hospital. We don't want anything. We need hospital. NUP Medical Center Busabala. Nze am ready to contribute anything possible. Kasita Mr. Bobi Wine atuwaayo 10 ku 10 ku One Love Beach Busabala. Nagamba a good leader leads by example, not by force. Ye post ey'okubiri. Posti enzijeyo njogere ku bintu bino. Yeno posti gye ngenda okusomera. Omukulu ono olunaku olwaleero akutte ensawo za seminti 2 n'omusenyu n'agenda ku gate ya Robert Kyagulanyi Center ku One Love Beach e Busaabala. N'ateekawo ensawo zino ku katambi koolabye. Awandiise ebigambo bino. Just like I promised, I have delivered cement and sand at Bobi Wine's One Love Beach Busabala for the contribution of NUP Medical Center. Twagala hospital, tetwagala kintu kyonna oba kintu kirala. Kakati njagala mpulirize muganda wange. Ebiseera ebisinga abantu abasiru, yes, mu nsi Katonda yakola abantu nga bagezi nenga tebategeera. Gravity omutujju y'omu ku bantu abandi badde example nga balaba bulungi kubanga amanye ennaku, amanyi gy'avudde, gye buvuddeko yakaabako ng'agamba mu kika kyonna yekka y'ayinayo emmotoka gaali maziga. Gravity omutujju yeekulukuunyiza ku President Robert Kyagulanyi Center mu enfunda nnyingi ng'agenda okukola ebivvulu bye era ng'akubawo n'ennyimba eziraga nti y'omu kwabo abalumirirwa bannayuganda. Ebimu ku bigambo bino we byavudde ku bigambo. Wuliriza Gravity byagambye nti eggwanga teryetaaga malwaliro. Sente ez'amalwaliro ze bagamba musimanye bazimba amalwaliro. Amalwaliro agali mu ggwanga gamala. Buli we mugamba mbu muzimba amalwaliro mubanga abagamba abantu nti bongera okulwala. Bye byabadde bigambo bya Gravity. Naye njagala ompulirize. Bali mu kulwanira sente eza federation. Ebigambo bye tuwogerako His Excellency Robert Kyagulanyi Center ebikyatabula abayimbi n'okutuuka olunaku olwaleero yabyogera ddi ku kuziika Katolu Bwama omugenzi mu kiseera kino banga kyeriyiseewo. Naye n'olunaku olwaleero bakyafunvubira. Mbadde ntunuulira nga ngezaako okukola ku ka research. Bw'otunuulira wansi mu posts Gravity z'abadde agenda maaso n'okubanga apostinga. Ali mu comments 59, 28. Naye bw'otunuulira zino post ziri 3 z'akoze ku Kyagulanyi. Eyasoose eri mu comments 600+. Eyazzeeko eri mu 4,000+. Ne gyasembye okola ngisembyeko giraba ng'eri mu 22,000. Ayagala fame, ayagala kuzimba mu kutugwe, ayagala naye ayimiridde ku muntu ali ku nkyukakyuka, omuntu ali mu kulwanirira bannayuganda enkuyanja basobole okuba nga bafuna ekyokulya, bafugibwe oba bakulemberwe bulungi, basobole okuba nga buli muntu asobola okwetuusaako ekyo kyasobola. Sente ziddemu value mu ggwanga, amalwaliro gazimbibwe. Gravity omutujju agamba nti ono talina byagamba ggwanga. Naye njagala kubajjukiza nti bwe bafoomingawo ekintu ky'okulya sente, twajja ano ne tukuba ebituli mu federation ya Eddie Kenzo kuba bano bonna ba Gravity kyekibaluma nti Bobi Wine yayogera ku sente. Naye ebyo byonna ng'obitadde ku bbali, njagala ompulirize. Tumaze okuba nga tufuna amawulire. Amawulire ge tufuna gatulaze nti ne sente zennyini ze bagamba eza federation already sente zabbiddwa. Eza federation sente zabbiddwa. Ne wawulirya wano ebigambo byakyuse bitya nti sente teziriiwo ate batandise okulumba abakulu mu ggwanga. Njagala tufuna akatambi kano. Then bwe tuva mu katambi kano nzije mbaggusize wawe njagala batwala kubanga
ensi esusse okubeera n'abantu ababuyabuya, abantu abasirusiru, abantu abatategeera, abatooletoole, naye nga sosoyate ebawadde omukisa. Bannayuganda, eno ensobi ffe nnyini ffe tugikola. Tuwadde abantu abatagwanidde ne tubawa amaanyi, kubanga mmwe maanyi. Bannayuganda, ffe maanyi. Bw'ogaana okuwagira gravity omutujju, nakibagamba ne luli, bw'ogaana okuwagira gravity omutujju n'ogaana okugenda mu kivulu kye, tagenda kukumanyiira. Naye ayimiridde yeerabidde nti yava mu kyalo eri ng'alinga mmese, yeerabidde nti ye kennyini yajja tafaananika. Naye olwaleero ku ssente mmwe ze mumuwa, kwayimiridde tabamanyi, kubanga avuga emmotoka nnene, azimbye ennyumba mu ssente ezammwe. Kakati abayimirirako n'abavvoola. N'olabayo ababuyabuya abatooletoole nga bakuba engalo era nga bawaana. Okitegedde? Kakati okwekalakaasa okw'Abasiraamu kwe bajja bateekawo nga balaga obutali bumativu, Gen.M7 alwana okubakkakkanya. Kyova olaba emirundi mingi tulabye Abayisiraamu nga ne wabeerawo okuttibwa kw'abantu babeera involved, si nti ebyaddala babeeramu, wabula gavumenti ebaleeta n'eraga nti oba oliawo batujju. Wabula ekijjako Abasiraamu omusango gamba nti si batujju, kwe kuba nti n'Omusiraamu gwe baali bayigganya mu ggwanga. Era bannaye bino mubiwulirize, tuyinza okubeera nga tetulina koni, tuyinza okubeera nga tetulina ADF, tuyinza okubeera nga tetulina M23, nga M23 ebyo ebibinja bisatu birimu omuntu omu. Kisobokera ddala, sigambe nti kituufu, wabula kisobokera ddala. Dwaki? Bwe baayigga Jamiru mukulu ne bamukwata nga bagamba wa ADF, ne gye buli kati tawozesebwangako mu kooti y'amagye, ali mu civilian court. Kitegeeza tewali kye bamuvunaana. Ekiseera we baanoonyezanga Joseph Kony, eggwanga lya America lyasindika abasirikale mu bibira by'e Congo nti banoonyereze ku Kony, era bwe bagamba nti nno oba oliawo bajje Abamerika banoonyereze. Gavumenti yaffe eyawano yategeeza nga bwe yali emaze okufutiza abayeekera ba Kony. Kyekitegeeza oba kitegeeza nti baabikka ne balaga nti nno tekyali issue. Dwaki? Kubanga waliwo abaali bazze abaddala okunoonya Kony. Okitegeera aba M23 akabinja akabonyaabonya eggwanga erya Congo bwe yamaze okugoba amagye ga East Africa n'ereeta amagye ga West Africa, wali nga yagapangisiza mu mukago gwa West Africa ogukulirwa ndowooza eggwanga erya South Africa. Bakubye aba M23 ne bulijjo omukulu ndowooza amazima gali nti bino mugenda biwulira. Abasiraamu, Gen.M7 alina obuzibu nammwe. Kyova olaba bwe baali bajja bakozesa amannya g'Abasiraamu Bashabani Bantariza, Salimu Sale, ne bakozesa amannya ag'Abayisiraamu okuyisaawo ebyabwe. Njagala owulira akatambi kano gwe munnayuganda. Va mu bino biwa obudde, weewuliriza ate era weegendereze. Njagala owulira ebigambo bya Gen.M7, ombuuliremu kigambo ki kyayogera nga ddala kigambo kya buntu bulamu. Katugende mu katambi. A group of Muslims that they want to run Uganda on the basis of sharia law. Imagine how not serious. Sharia law. Me, Msita of Ntungamo, you bring Sharia law to me. Are you serious? I will throw you out. This is my land. This is our land. It is not a land of Arabs, it is not a land of Europeans, it is our land. So if you have got any sense in your head, watch you neighbors. Let them leave the door open. Why are they closing? You are not serious. To Sharia law, how can you even think about it? If you believe in Sharia law,
Do so in your house, but not in our government. The country is our country. I am Msita of this land. So if you have got any brains in your head, you dare not think of such nonsense. But that's how they started. Some young people, confused by what they pick from all those places they go to, they came to Nakasero Mosque. Initially, that's what we came to know. Then they started quarreling with some other groups. Then there was I don't remember what, there was a riot or what. They fled to Buseruka. And that in Buseruka, they were going to start a jihad, a holy war, on the land of the African people of this area. So the army went and smashed them in Buseruka. You can get the details. Then they fled to Congo and linked up with Mobutu and Bashir of Sudan. They thought, then they linked up with another group called Naru, the one of the Bakonjo. You can see how confused they are. One group is of the Bakonjo, then this group of what they call Muslims, or sectarian. In Uganda, which belongs to all the groups of Uganda. How will you manage? So when they linked up with Mobutu, they thought this was heaven now. And Bashir of Sudan. Of course, we took counter action. And eventually Mobutu collapsed. And Bashir also eventually lost South Sudan. But before that, 1996, before the fall of Mobutu, the ADF on the 13th of November 1996 attacked Mpondwe, the border point. They overran it for a few days. I think it was 2 or 3 days. Then we got attacked. And I remember about 400 of them remained there.